ku myaka 36 egy'obukulu, Simon Isabirye omutuuze mu disitulikiti y'e Mukono akekejjana mu kutambula, mu kutuula, mu kwebaka n'ebirala ng'entabo eva kukuggibwamu ensigo y'emu bw'era agenza okulongoosebwa ekirwadde kya hernia. Isabirye ebbanga lyonna abadde nga mwetisi wa migugu mu katale k'Owino. Kyokka mu 2015 yatandika okulwala, okugenda mu ddwaliro ne bakamutema nga bw'alina hernia. Eyongera okwebuuza ku basawo abalala omwali n'ab'eddwaliro ly'amagye Bombo nga bonna amagezi bamuwagamu ga kulongoosebwa kyokka nga ssente zimwekubya mpi. Mulago sente ze bansaba nali sinabakafuna bulungi sente ze baali bansabye. Baali basabye emitwalo 5. Nali sizirinaku ezo ssaawa. Wakati ng'akyanoonya obujjanjabi ku ssente ntono, waliwo omuvubuka eyamulagirira omusawo era ayinza okumukolako ku ssente ntono. Kale waliwo omwayanga n'agamba nti naye waliwo Dokita Kakaire biki naye musawo. Namukubira essimu n'emunyola ne muganzi Simon gundi bwati ne bwati. N'agamba Simon tujja kulongoosa alinayo ssente mmeka n'atuwaayana ne mugamba alina emitwalo 2. N'agamba ajakola 25 n'eddagala. Batandika okwogerezeganya n'omusawo ono era n'amutegeeza nga bwe yalakulira mu ddwaliro Iganga ekyennaku yagenda okutuukayo ng'eddwaliro lyayogerako simu akolera. Kati bwe natuuka ku gate ne mukubira ne mugamba ndi wano munda nyingidde nga wali za ambulance n'agamba asale ekkubo ne musanga ku ddwaliro erimu eryaliwo awo gano agafeesinze gundi eddwaliro ly'Iganga gali awo. Wano teyamubandazaawo kwe kumutwala ku kalwaliro ka Testimonies Medical Center Iganga mbu gy'erewa okumukolerako era okulongoosebwa kwakolebwa awatali kusooka kumwekebejja. Ne bakakatana. Kati we ne bakakatana ne bankuba wana akayiso. Bwe yambuuza nti owulira ne mugamba ne mbaddamu ne mugamba mpulira awo wennyini we nakoma okutegeera. Nga tannalongoosebwa, Isabirye yasaba omusawo n'asooka ategeeze ku b'eŋŋanda ze nga bw'agenda ku kiso. Wabula omusawo ne yeerema nti ye yali kamala byonna. Namugamba ne mugamba asooke nkubireko bano abantu bange oba waliwo omuntu oyo yenna asobola okujja n'akola ki n'anyambako. Dokita Kakaire n'agamba tewali buzibu nze kasita okola ki omumanyi ate weeni nze nja kubeererawo. Mu kasenge gye bamulongooseza yesangayo abasawo abalala 2 wabula yagenda okudda engulu ngali mu kasenge ka njawulo era nga bamutaddeko n'eccupa z'amazzi. Ngenda okusitula ekigere bwenti nga tekivaawo, situla omutwe teguvaawo, omukono ngenda otunula bwenti waggulu nga ndabako ninako kanula. Amangu ago Dokita ono nannyini ddwaliro gwe yamanyako eri akakayire n'amukubira essimu era n'amutegeeza nga bwe yali amuggyeemu emu ku nsigo ze. Wayitawo akaseera katono Dokita Kakaire n'ankubira n'agamba nti twakulongoosezza wasize otya bulungi eyo twakulongoosezza naye twakuggyeemu ensigo emu. Agamba eno eya wansi tesitako nti yabadde egenda kulwala ne tugiggyamu. Wadde nga era kyaliko kamunguluze n'okukankana amagulu tekyabalobera kumusiibula era bwe batyo ne bamufunira emmotoka adde ewaabwe. Naye sinaba kutegeera bulungi era nze namubuuza ekibuuzo kimu ne mumubuuza ne mugamba ye ggwe oliwa ogenda kujja? N'agamba nze sigenda kujja naye abo bajja kuwandikira eddagala ogende onaatuuka eyo jafuna eddwaliro n'aba ofunye bajja kujja mubuuza ekiseera kinaaba kituuse eky'okujjamu ki buzi ng'agamba mpandikira eddagala nkole ki gye banazija ate luli yanga nti 25 nti kuliko eddagala. Kati wano nanga nti ojja funa eddwaliro bakujjanjabe. Nga tuseka agenda okwekwatako nga kituufu ensigo asigazzeemu kwe kudduka mu scan akakase. Amangu ago yakubira omusawo yamukolako essimu amunnyonnyola embeera mwali kyokka nga yeebuzaabuza kwe kuddukira ku poliisi eyiganga era omu ku basawo n'akwatibwa. Nga tetunaba kulaba ku musibe oba poliisi yatubuuza onaatubuuza Isabirye biki mweyagala ssente mmeka. Nze kyenva mugamba ne mugamba nti ampa obukadde 2 n'aseka n'agamba n'agamba wabula Isabirye oyagala kuddayo na kikutiya kya ssente n'agamba bagamba obukadde 10 ate bwe baba tebakkiriza nga bagala basalirako osobola okukkiriza era n'okola ki n'obakendeerezaako. Batandika okumutambuza n'okumubuzaabuza mu ngeri ez'enjawulo n'atuuka n'okuwandiikira omuwabi wa gavumenti kyokka byonna gye byakomekkerera nga bamutegeezezza ng'eddwaliro bwe talina musango gwe lyazza. Bwe naddayo state n'agamba ensonga zo twazikwasiza poliisi kati poliisi erina okubuulira ekikola ki ekiddako. Bwe naddayo ku poliisi n'egamba nti state yawandiise ng'agamba nti awo tewali nsonga eraga nti baalagajalira obulamu bwo nti omusawo alina eddembe erikola ekisukka ku ekyo kyoba okkiriza naye okujjanja oba okulongoosa nti oba ogenza okulongoosa ekintu kino ate dokita alina obuyinza ate obuva ku ekyo n'ayongera n'ajjamu oba egundi.
Isaabirye agamba nti kuva yatuukibwako obuzibu buno bingi ebyakyuka mu bulamu bwe nga takyasobola nakwebezaawo wadde okulabirira abaana be. Ne ku bwongo wena nafuna obwewalikirivu okweralikiranga nga masiki ekinaddako n'okulumizibwa era alumizibwa era ne mu mbeera ez'abasajja sikyakiika nga bwe nali. Ekyokubiri luli nali ndi mwetisinga emirimu gyange gya kukozesa maanyi kati kisasobola kukozesa maanyi okufuna kyensobola okubeezaawo famire yange nga mu kusooka we nali. Baaba eddwaliro li Testimonies Medical Center Iganga balumiriza okumutuusa ku buvune buno bwe babuuziddwa ku nsonga za Isaabirye tebazeegaanye ne bategeeza nga bwe bakikola okutaasa obulamu bwe. Yeah, he had a strangulated hernia at the same time otitis, that is the inflammation of testicle. The testicle was sick. Following the strangulated hernia, it had died. Yub Musubo munnamateeka okuva mu Musubo Mutabazi and Company Advocates atubulidde emitendera omulina okuyitibwa omuntu ng'anaalongosebwa okwewala ebizibu ekikula kino. Amateeka agatufuga wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda nti omuntu yenna agenze mu ddwaliro tolina genda wekka ng'ogenze kukola operation. Osobola ogenda ng'oli bubi nga tosobola kukola ki kusayininga. So oba ogenda genda mu ddwaliro n'omuntu yenna oba mugandawo oba mukyalawo oba mwanawo oba mukwano gwo weyabaye nti bagenda kugamba nti waliwo omuntu yenna akola consent. Olw'okuba nga Isaabirye tannafuna bwenkanya alowooza nti singa obuyinza bayingira mu nsonga ze osanga n'asobola okufuna obwenkanya.